kubala bululu waliwo ebifo ebimunga abalamuzi balina okukkiriza wadde ngo I don't know what's happening kakati ensonga eno ya vote recount amateeka gajogerako gayina kyegogera nti waliwo okubeera nga okubala obululu okuddamu okubala nga kyateeka kyebayita mandatory recount nti era omuntu yandibadde nga awandika buwandiisi yes awandika buwandiisi n'agamba returning officer n'asaba returning officer ntuddemu tubale yes mandatory recount eyo eyina ebitundu wejjira ekisooka singa okubala obululu kutuuka ne kuggwa nga bakandidate benkanyenkanye obululu bwe bafunye kati kitegeeza tewali gwe balangirira kakati awo kiba kyetaagisa okuddamu kola ki okubala oba singa asinze asinga ku munne obululu nga buli wansi w'obululu 50 ekyamazima era naye ebeera mandatory recount so n'olwekyo amateeka g'eggwanga gakkiriza okuddamu okubala kati okubala okwa recount etali mandatory kwe kubeera nga gwe mu kwemulugunyako olowooza okubala kuno kuyina kye kwakoze ekitali mu mateeka ne kukuleetera obutawangula naye nga gwolowooza nti obululu nga bwe bwagenze mu box obululu bwogwe wawangudde naye abakoze DR forms bano okugeza baleese alien DR forms kubanga jukira okulonda kutuvuddemu nakugambye nti biometric machines tezakozeseddwa kitegeeza nti akalulu kennyini ke wakubye tekayise mu kyuma so tekasobola kuba verifiable paka ewa returning officer ekyokubiri DR form yennyini nayo teyayise mu kyuma it was not verified n'omulonzi naye teyabadde verified kitegeeza ebyo tosobola kubiprovingira ku verification machine wali ewa DR form ewatalekeraaka kati kitegeeza ebintu byonna verification ebeera yakuddamu kukola ki kubala amateeka bwe gatyo begagamba naye ne kooti zaffe zizze zikola amateeka nga zigamba nti ebintu bino bye tulaba bino bisobola okukolebwamu obukolomooni they are subject to abuse wayinza okubaawo omuntu kuba ffe tulina kye tuyita veracity oba verite mu mateeka nti singa gojja n'oteekawo ekintu nti banzibye obululu babaze bubi tuddemu tubale nze bwe nkutunuulira mba nina kye ntunuulira neebuuza ndabira ddala nga waliwo possibilities nga bbiri esooka nti ekyamazima basobola okuba nga okikakasa wabadde owangudde ekyokubiri nti oyinza okuba oyina akakolomooni koyagala okukola nga olabira ddala nti kasita okubala kuddibwamu owangudde n'olwekyo kooti kye zikola ekintu kino wammanga jurisprudence tulina kye tuyita jurisprudence abantu bafe batuwuliriza wano mu Uganda enkola yaffe ey'emisango omusango ogwayita gwe gubeera nnyo nga gusikiriza okusala emisango egikola ki egiddako ekyokubiri kooti zaffe ziyina amadaala in order of supremacy supreme court bwebanga eyina decision gye yakola si kituufu era tekiri judicial kugamba there is no judicial justification simanyi banyinza kyogera mu Luganda tebaayo ngeri yonna gwe gyoyinza kuŋŋamba gwe ow'ekkooti eya wansi nti biri bikyamu nti wavudde ku nsala eyo kubanga kooti zikola amateeka era bwe baba batendeka bannamateeka babagamba nti wabeeyo ebibuuzo bye bababuuza nti do courts make a law waliwo kooti ebintu byerisalawo nga teeka nga ne baba tebannakola mateeka kukyusa bwe bali gakola balina gakola kugoberera nsala ya kooti nga bwe yakola ki so n'olwekyo kooti zaffe zajja zigamba nti okuddamu okubala kijja kusoboka era kibeera mu mateeka naye waliwo fraud
ayinza okwetaba mu bintu ebyo n'olwekyo bwe munaabanga mukkiriziddwa okuddamu okubala muyina ebyokwegendereza ekisooka chain of protection oba security eya electoral materials nti eboxi ebeerako siiru eteekebwako ng'okubala kukoze eki kuwedde era ezo eboxi ze materials ezitwalibwa ne ziterekebwa wa poliisi poliisi yaffe nsaale nnyo mu kutereka ebintu ebyo n'olwekyo singa oli agamba tuddemu tubale wateekeddwa okubaawo okwekebejja siiru eri ku boxi yeeyo yennyini eyateekebwako kubanga ebyo byonna bibeera babiwandiise biri documented ekyokubiri nsibe oba nsumulule kati singa ebeera nsumulule toyinza kuŋŋamba nti oli mu kubala ebyabalibwa luli tikisoboka nga nsumulule ebyabalibwa biri byo baabiggalira bino si biggalire oba kitegeera so kino kiringa okugamba nti baakukutte ng'olya ssente ez'enguzi kyentye ssente ezo ziyina okuwandiikibwa serial namba zaazo naye singa ku poliisi gye baaziterese ng'ebizibiti zigenda okutuuka mu kooti wano ng'owa poliisi ssente ze wali olya ez'enguzi bwali bwa $5,500 owa poliisi ye n'aleeta ebizibiti nga yavungisizza kakati alesebwa ebiri ka $5,000 awo mba ntandise okufuna wenkuwangulira kuba ebyo si bye ebizibiti ebituufu singa bakugamba nti obadde otunda ennyama erimu obutwa ennyama eyo erina okuterekebwa kyetuyita chain of evidence balina okuba nga babiterese okuviira ddala bwe byayingira nga bwe biri ntandika okukola cross examination mu kooti ng'ebizibiti ebyo era bwe bikola ki n'olwekyo njagala okutegeeza mwami Kungu bokisi bw'eba nsumulule tewali garanti naddala nga verification machines tezisobola nakozesebwa nti ogambe nti ka ballot paper kano bw'okayisa mu kyuma serial properties zaako ekyuma kigamba zeezo tibyaliwo tebyakozesebwa n'olwekyo bokisi bw'eba nsumulula amateeka gagamba kooti zasalawo okubala kuba kuganye kati ekyemasaka kyetujjako ekyamazima nakugambye ebigambo bibiri oba bisatu veracity verite oba dinkumu oil byebigambo byaffe mu mateeka ebiraga obwesimbu obw'omuntu magistrate oyo ayinza obutalinya ku minzaani n'emupima nti yabadde nabwo kubanga tosobola kubanga wakati mu kuwuliriza emisango kooti ekoze president ezaawukana bbiri yo yennyini nti Kalungu East wagambe box nsumulule wala kuganye same magistrate same court same magistrate same voice same breath kakati naye ate n'ogamba nti wano sitowa yo siro sitowa etereka ebintu bingi mulimu n'engatto z'abapoliisi mulimu eyo sitowa tebalibwa mu electoral materials sitowa erina kutereka electoral materials bokisi wetutandikira okubala electoral materials sitowa yava ku polling station nedda so n'olwekyo omulamuzi yakoze ensobi kubanga for example ku ballot boxes ebisatu 14 ezaali presented mu court emu esookera ddala seals zaali broken yes 6 zaali empty temwali mukalulu konna then endala box 2 zaali mbulubwa candidate omu tekiraba so kakati mwami Kungu ezo zaali empty kati yabala nti ezo zaali zani kuri kaunti ezo yabala atya kwanga kikulaga ziri empty zibadde nsumulule eyo president gyataddewo ekirungi nti kooti ya wansi tetujja zigoberera it can be challenged tetujja zigoberera naye yenga omuntu I think judicial pro ye nyini yetaga judicial scrutiny yes but yabadde ayogerawo naga nti oba bwe yali ayogera mu kooti yaga nti no ballot boxes as disputed should be set aside ate ne tubale boxes ziri endala ezisigadde zitalina buzibu bwonna
recount tebera ya ballot box A B C D. The application for recount is general. Zonna. Yes, you are recounting the whole electoral process. Kati gwe tosobola kugamba nti nondako zino ntekewo zino nedda. Kubanga gwe zoyagala okubala lwaki ezitali mu tobala nti zibadde zirina kuba zange oba z'oyo gwoyagala wangule. So either way you can't proceed with the recount. Okay, but bwe yali ayogera again yagamba asimwe omulamuzi yagamba nti atasobola kukuma bannamasaka mukisa gwabwe tasobola bamba mukisa gwabwe okusala wani kubagala bakiikirire ng'asinzira ku mateeka gayita outdated laws and earlier court decisions. Bannamasaka tebakolanga application for recount. Application yakolebwa omuntu omu. Bo bannamasaka bwe balonda bobaze n'owandiika bwe baba balonze. Waliyo election petition ezikolebwa ba voter mu musango gwa Mbabali versus Attorney General. Ba voters balina okubanga bawera 5. Si yeyo process gye bayitamu. Eno ya candidate. So n'olwekyo candidate toyinza bayita bannamasaka. Oyo yali muntu. Kati ate gwe kyogezaako okukola toyina bulungi evidence toyina evidence etali challengeable eraga nti kati kyokoze bannamasaka kye bakola kubanga sibasalangawo boxes ezimu butabeera mu kalulu. Kakati ate gwe you have introduced a new measure. Kati ezo boxes zitagenda mu bululu bozikwata ne DR forms ezigamba nti mwalimu obululu kubombya ani mutuufu. Toyina somulamuzi yakoze ensobi okubeera kusinga tuddeyo mu kulonda. Emisango egisinga gituyamba kooti ne zituwa directions parliament zeyina okugoberera ng'ekola amateeka g'ebyokulonda amapya. Waliwo omusango gwa Mama Mbabazi versus Yoweri Museveni gwavaamu ebibala bingi so nga ate teyaguwangula naye kooti zaalagira Uganda okukola amateeka g'ebyokulonda amalungi. Uganda neetagakola naye nga yo kooti yakola ki? Era ffe kwe tusinziira era ne parliament proposals ezisinga okujja ku floor ya parliament ez'ebyokulonda zigoberera omusango ogwa Mama Mbabazi versus Yoweri Museveni. So n'olwekyo guno omusango sinaba nagugoberera naye nkimanyi tujja kutunuulira tulabe kooti bw'enaaba esala erina byeyina okugoberera. Okugeza tulina okutegeera there must be an audit okukozesa biometric verification machines naye nga servers siza Uganda. Kati nze bwe mba mpaabye kooti ekoleti ekiragiro bazi opening singa nazo zaakoze zaabadde zisobolera okukozesebwa ne tuba nga ate mu kuwaaba twagala bazisumulule ng'e Kenya. So n'olwekyo ebintu bingi bye tulina okugenda nga tufuna naye nga tubijjira mu misango egiba gyawaabiddwa. Tukweza Dr. Musule bulungi. Banayi Musule bulungi.